musajja munna FDC okyali FDC sikyalina kibiina kale musajja wa Nuupu kale musajja we NRM wa Nuupu obadde kinaawe oyagala kunkyayisa bantu Isima Lubega musajja wa beerako mu NRM olwolumu naye olunaku ne lukya ne bagamba nti bakuyisa NRM beegatteko togenda nga lwaki kati nkole ki nga abantu bangi basaze ddiyo ne bagenda mu NRM babeti kamya bagenda sisobola nga kugirako n'ekifo ekifo oga tebabinsubizangako boza ku bantu bane musibye mutya mwebale kubeerayo mugamba mutya bane tusimanyo likes tusimanyo n'abaana ababusalamu abaana ba TikTok babusalamu kwa kusende kwa fetu tulane tubakolera content ate bo ne bayiko okimanyi bo bafuna emirimu bo balinda byaffe bye basalamu owai Isima wangi obunkeke bweyongedde mu ggwanga era njagade tuyitawo tulina ensonga bizi tugenda okukoonako naye kasooka ensonga y'obunkenke maaso wali tunayogera ku Alex Mukulu obunkenke obuliwo Salamu Musumba finally yamaze n'adduka eggwanga Mama Winnie Chiza yafulumye Dr. Ina Zedriga naye yafulumye bagambye nti Lutamaguzi Semakula akubanga toddagala naye essaawa yonna era mbu bamaze okupakinga engoye ze saawa yonna kiki ekiddusa bannabyabufuzi ekisooka tugambe nti Uganda eri hostile onye tekyasobola kwa bannabyabufuzi zagibeeramu kyekituufu ekisooka nange ebya Salamu nabirabye n'endowooza oba bya TikTok oba bya YouTube byaddala byafulumye yamaze n'afuluma buliyo yeegumiza nze ndi muno naye yamaze n'afuluma abantu badduke abantu bagende nabo okkiriza bagende nange ngenda Isima nawe yala kubomba kyekibabombya ensi buli lwetabanguka abantu bonna badduka bakomawo ng'eteredde okudduka mu nsi yo ate ogagwe gusoose kussa Edward Muteesa the first president of Uganda abantu badduka naye mwennyini ne bamuwaŋŋangusa ku Amin abantu badduka ku Obote 1 and Obote 2 abantu badduka ku Tito Okello abantu badduka ate era kibadde kitukoze na bubi nnyo abantu obutadduka mu gavumenti ya Museveni kibadde kitegeeza nti ekoze birungi nti mpitirivu era nze kinsanyusa nnyo okudduka abadde atuteebye kati mbadde manyi ate bw'odduka goba olaze nti w'amaanyi nedda ssebo akulebesa n'okubeera mu nsi omuntu omubi yenna bamudduka ne bweba mpologoma ng'etolose mu zzu gwe toziwulya bwe zitoloka ne zirumba abantu b'e Masindi abantu badduka kyogamba gw'oli musanyufu n'abali mu kudduka yesebo Museveni abadde atukubye penalty balwawo dda n'okudduka kati bannabyabufuzi badduka ate nga be bagundiivu okubadde kwetoolera ensonga z'ebyobufuzi eggwanga mu nsonga z'ebyobufuzi tugenda kusigaza baani mujja kusigalawo buli luki abantu bagira ki kati waliwo abaabiyingidde eggulo waliwo abapya waliwo abayingidde olwaleero nga ndi omusomesa ayagala kubiyingira musomesa wuyo naye ajja adduka mu busomesa alina waalaga wasonze kati gwogaye musomesa okubiyingira kyogamba wakula ennume tewakula ate abantu bakyajja nnyo naye Salamu Musumba abadde threat eri gavumenti alina kyakanga gavumenti okudduka ddala kituufu gavumenti ebadde munoonya Salamu Musumba baamuteeka ku musango oguliko Kanokiza Besigye okufayira enkambwe ogwo omusango ojjukira teguliko beyiro abantu tebaali gutidde kasaba kunyweza ne bakuteekayo teguliko beyiro ate kinagulabyeko ogwo omusango gusooka mu basement kuliko ne basement ate lukwagaaliwa tali ku ogwo yasookawa kato kiraba
kati abantu bateekwa kudduka. Salamu Musumba n'adduka. Era Mwai Museveni abadde atukubye 8-0. Abadde bateebi. Gundi ze bakuba Saudi Arabia. Ate mune Mwai Museveni yajja buzi yava Tanzania yasooka ne kudduka. Ndiye yasooka kudduka. Mwai Museveni yabeeranga Sweden na Tanzania. Ngajja kubira ekikopo. Kale nga Bobi Wine wakikubira mu America. Era nze Bobi Wine babutadduka. Naali badde nva mu ttiimu ye. Ebiriwo history abasomesa bagamba history repeats itself. History yeddamu. Era nze Bobi Wine batagenda kumwekizairo. Naye ngenda kuva mu gurupu ye. Sogamba munabafuzi wagenda kumwekizairo ate afuna amaanyi mangi. Masufu nnyo n'okusaasizwa n'obuyambi n'obukugu. Zingate siwe mbadde nkimanyi. Ate gwoli munnabyabufuzi. Gwe bakuyiseko bannabyabufuzi. Gwoli munnamawulire. Bwogenda mwekizairo. Nze mba ndowooza nti kakati emitimbagano gino givuddeko platform tokyalina wooyogerera abantu balinga osinkana tokyasobola kubasinkana. Nze mbadde ndowooza. Bobi Wine tayogera. Ayogera. Semuju tayogera. Nga nejjo Bobi Wine baatikidde engule abantu abo abasinze okulwanirira obweddembe ly'obuntu oba abasinze okulwanirira NOP. Gwe wabaddeyo nga batikira engule. Aye yabaddeyo sewe. Ekizairo nnungi nnyo kyekisumuluzo kya liberation. To liberate. Okwenunulwa. Kyekisumuluzo ky'okununulwa. Ekyokununulwa eba ekizairo. Kyogamba abasajja bonna abasinze okununa amawanga ge bavuddeko mu waŋŋangu. Executive egenda Kenya. Genda abantu bonna ne Gaddafi kennyini okubeera Ghana yagamba afiira siyati yagaana okuva. Nedda okujja okutta kojjaawe. Yasooka n'adduka n'akoma mu Libya awo yawambira kojjaawe. Ne kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi yava Bungereza. Yava Bungereza. Najja kuno nga Saabataka oluvannyuma n'alya engoma. Nze ngwe Bobi Wine aba butagenda kumwekizairo. Nali nva mu Nuupu. Kati bano ate banabyafuzi abalala baba bagenze. Kati nga benkunnyonnyoddeko. Kati tugere ku Mama Winnie Kiza. Naye asaana agende mwekizairo. Gavumenti ebadde mutya? Ebadde mutya nnyo. Nga bwe ndaba bwe yava mu Paalamenti yasirika. Gavumenti esinga nnyo okutya omuntu asirise. Naye tate bano bajjejjere bo bano bakubendera emirwamu. Gavumenti etya nnyo omuntu asirise. Batamanyi kikiddako. Nga bamuze ebidandisa baliyo bakaddiira eyo. Tenomu abawuliza. Kati muze ebidandisa atasasobola nagoba mbaata. Oduulira mu dduulire. Avaayo n'ayo takkasana buli waggulu kati akyakola ki? Abasirise balotegeeza bano abali energetic bano ab'amaanyi. Kuba mu Uganda nga bagambye mukazi ki mu Uganda ne muba mwagala muwabwa president ng'abusobola. Kiza Winnie Kiza yasooka. Winnie Kiza abusobola bulungi. Oba tokitisse nnyo tokiwanise. Sina bwe nkiwanise nga tulonda abakazi mu bakyala bannaggwano. Oyinza okubuuza Winnie Kiza gwe walironzaani mu bakyala bannaggwano eggwanga mulimu kwasa n'alitambuza nga twagala abakyala si basajja. Walironzaani akuba ate Miriam Matemba akaddiye naye yali abusobola. Naye abusobola si mugaana. Naye akaddiye mu bakyala abakyala Winnie Kiza kituufu. Winnie Kiza abusobola. Tokiraba? Kuba mbadde ndowoozaamu ku bano bannabbanja ba prime minister bafaabo. Nabbanja tasobola bwa bukulembeze eggwanga alittira mu wiiki nnamba. Tukeera kuyola kasasiro buli lunaku olukya. Eggwanga alittira Nabbanja akyamuukirira nnyo. Waliwo pulezidenti byamuwaamu aduumiremuko ng'afulumyemu pulezidenti yali afulumyemu n'agenda kulina omukolo gwe yaliko yagenda nga
nga agezo chekira president ku mukolo sebo ne bamuwa ne guard of honor n'enyiri n'alambula n'enyiri naye nga amalala galiko so otali sobola omukazi omulala gwenda bayinza okugezaako okuba omukwasize gwanga Babi Kyagulanyi oyo alisobola Babi Kyagulanyi asobola so kati Winnie Chiza ate Dr. Zedriga naye asobola naye yabombye sinnaba kukola nnyo information gegaliwo naye sinnaba kukola nnyo gundi naye lwaki ate ku mulundi guno babadde bakyala mu byafaayo by'ensi yonna okugyako obusiraamu obusiraamu bwe butakkiriza bakyala kulembera ne muzikiti mubateeka mu manju naye mu byafaayo byonna ekintu kyonna bwe kibulamu abakyala tekigenda mu maaso abakyala gwe munyo gw'ensi gwe munyo gw'ensi yakyo oba olaba nti Museveni yali ajja yeeyambisa nnyo abakyala bazizinga bajeno Lweiso mukyala Gatudu Njuba olwo yaliko minisita wa jenda Janati Mukwaya ye yafa kyali akyali mulamu teke Janati Mukwaya kyali babawummuza yaliko minisita wa jenda bwe yagivaamu ndowooza addako ayirabirira bazzukulu be bakyala ne Gaddafi yakozesa nnyo abakyala era ne security egaali ya Gaddafi yali mu bakyala bokka olaba ekigaali kya Gaddafi okyaberanga abakyala bosooka olabawo abakyala ba mugaso nnyo eri ensi anti abakyala be basenga n'obutemu abakyala ate mbadde mbabalira mu batiitiizi mukyala mutemu nnyo abasajja si batemu abakyala be bayigiriza n'abasajja obutemu bwonna bwasibuka mu bakyala kozi n'ebitabo ebitukuvu we birambika bakyala be bakema bakyala be bakola ki sitaani owokubiri yenna ali mu bakyala ayise mu bakyala bana b'obuwala ye bali ennaku zino ku kibuga kuno olabira ddala sitaani atambula nze nalina ekintu kyakyankanze ne nga kyekigudde ku gundi olunaku lw'omukaaga nasuze ku TikTok nebasendoza essaawa 11 nabaza abakazi 105 nga bonna banyonya basajja ku TikTok abo nga batono abantu bangi tebalina babeezi nenga kyekigudde mu nsi ate bw'ogenda omukwane ng'ate ateekawo ebizibu biyitirivu ng'ate ateekawo ebiremesa abamu bankanze obudde abamu bobaga balina ssente zaabwe ng'ayagala bagaze musajja nenga kale Kimbowa yankola bubi nnyo okuwasa amangu ate abo bagaye mbagala ate ndi comfortable ne mukyala wange seetaaga kwongerako Kimbowa yanyiiza nnyo okeera nandefunye kwabo kati mbu wange tazirina sente sibadde leka kunjoga ate leka kuyisa mukyala wange maaso mugambe nti omuyisaamu amaaso nedda tontankulira lutalo omukyala awalana nnyo twagala kuddamu kunywa amazzi kange okyadde waba mukyala waffe nkwagala nnyo badaye nti mugambe ndikuwendulira so Isma efayiro eyo eya Dr. Besigye yalinge mukusooka tetwagisooka gitegeera abantu nga balowooza President Museveni alina akakuku ku Besigye aganywa okuyimbula Besigye naye fayiro egenze egejja okakananga eteekeddwamu abantu abalala babo Bassemuju babomba bubombi kati n'omukyala n'abakyala abadde bakyegumiza Sera Musumba yaliko akatambi ke yakola n'agamba maze sina musango nze wendi naye yamaliriza abombye nga biri yali yegumya bwegumya n'abalala fayiro nene bwetyo fayiro nene nnyo eyo fayiro nange ne bagiŋŋambira wano ntekoli nteekayo anti fayiro ekibi kyayo terina bbeiro terina bbeero ate obujulizi bwawe bupange terina bujulizi bulabika nedda ne buba bupange ne buba gyebuli nga butuufu era weebakayo kikikisa abantu kale fayiro oli yandigumye naye fayiro teriko bbeiro teriko bbeiro mbi nnyo kuba kati ogamba naawoza paka bwe naafuna ekituufu oba naawoza nga nva waka naye fayiro teriiko bbeiro teri akagitya naye lwaki ogamba waliwo fayiro etabaako bbeiro mu mateeka g'eggwanga Uganda teriiko
bwe kistatingibwa oba mu penal code mu ssemateeka oba simanyi nyo ssemateeka sijja teriiko beyiro nze nkimanyi butereevu teriiko beyiro kasaba kuteeka ku ogwo teriiko beyiro ate nno mubi ogwo omusango okumanya mubi ne bw'oba wali mukwano gw'oyo gwe bagiteekako kitegeeza wamanya ku lukwe n'otoloopa kikugasa ku fayiro kitegeeza nti buli yali ayogeddeko Dr. Besigye oyinza okwekanga nga naawe oyoleddwa naye mba mwakwatagana mu bya bizinensi naye mba mwakwatagana mu bya famire oyinza okuyolebwa kati eyo fayiro tegenda kumalira abantu abalina obusobozi bweru bw'eggwanga nti buli afuna ka visa ne ka passport sijja kweteekera kabino kambiso kembyetegule egende nze njagala nnyo bagende Dr. Zedriga ate ye kyamudusiza ki kozo gatunaba gafuna bulungi sinagakola gafuna bulungi nkyalina kukola research ntya nnyo okutuula mu kamera n'ogera ebyobulimba ate lutamaguzi ki ekimuddusa bwe nti musaala we amaze okusiba omugugu yali mukutereza ngatto ne lutamaguzi nange sinakola bakimuddusa lutamaguzi sinakola bakimuddusa mbombo basajja abavumanga nnyo sajja abavuma nnyo ku mativi okwoye okuvuma abayita abanyampi abayita abaki fayiro y'okuvuma okuwemula okulwana byalayisi nnyo ne bwe kiba kibonerezo anti era waliwo otuuka ne bakuma beyiro nga wavuma buvumi era bamala ne bagikuwa ng'obaddeyo emyezi anti buli wojja omunamuzi taliiwo ojja state antony esima ebikiojja dpp taliiwo bamala ne bagikuwa ennaku zino ebintu bitiisala kuba kati nesegeddamuzi simanyi oba lwakuba abantu balyogeredde nnyo ebbanga eriyise nti nno libadde lisebengedde mu nsonga z'amateeka ennaku zo ndaba basindika abantu kalabba buli lunaku olukya wabawo bebasindika kati basindise era abalala bade basindise bali abasiraamu actually ndowooza mu mwaka guno bukyanga gutandika basindikayo okero basindiseeyo bano abatta Naggirinya basindiseeyo bano abatta Lwomwa abatta Lwomwa otegedde oyo lujja tabula bamusindiseeyo basindiseeyo kati ne bano abatta ababodaboda abakubanga ababodaboda ennyondo esegeddamuzi nga likambuwadde ekituufu nze omuntu asse omuntu siina opiniyoni yonna tolina kusasira konna nkola yassa munne ekitaala naye afa ekitaala omuntu nga watta omuntu essiga eddamuzi liriza okusi oba lyagala kulaga kifaananyi eri abantu nti likola essiga kwokutyo kwa bonna abatemu mpagira ssiga ddamuzi sina opiniyoni sina kisa ku muntu yatta munne sina alternative yonna ku muntu yatta munne awo mbawagira emirundi 10 yattibwe tolina kigambo kyoyogera nze ku mutemu sina kisa tosaasira eyatta agende kati nantira lwakuba essigeddamuzi kati nenge yeritubuzaabuzaamu kati bw'otuuka ku bintu ebirala ebyandebera oba tugeze bawe beyiro bakole ki tebagwa omuntu ne bamwongerayo ebintu mu byekisibu kati nalabye omusango gwa Mwanga Kivumbi state antony najja n'agamba mbaleka kati twagala kusaba bajje mu kamera mu kooti ekyo nekyo kizisayo omusibe luzira aye mwende ate omulamuzi wanajja asalewo ku ekyo nga kiringa ekyetagisa okusooka okunoonyereza kamera weeziri abazikwata weebali kooti yonna etudde omulamuzi kyokulagira obagezi obakale kamera oba nkisazizaamu oba nkikkiriza nakyo kiteeka sooka kuzisayo musibe luzira ate kati omuwabi wa kooti wa gavumenti batuggyeko obwavu nabo naffe tuli baavu nga bo kati kamera bw'oba okola birungi byereere lwaki otya kamera ate ogamba eveewo awo nabo be bonoonye emirimu gyabwe
oba byogenda okulamula byamazima byogenda okulaba lwaki ogobawo kamera tegeeza nabo bakimanyi nti bali ku feeke kibakola kikyamu osanga abantu waliwo obuntu bwebakola ne bazisaayo omuntu ekitala buli lunaku naye nga kantu kabadde katonoosimanyi abeeyimiriza abadde amweyimirira taleese kino ddayo ruzira amweyimirira kati waliwo yali actually eyo nini kesi ya Lukwago baleeta Lume Bayiga ne Nambooze ng'otakula ennyindi badde ki baleeta Nambooze ne ani ne Lume Bayiga omulamuzi n'agamba I mean State Anthony Dr. Lume Bayiga tajja kusobola kukaka Lukwago komawo mu kooti oyo tusaba omulamuzi omujulizi oyo omugobe omuyimiriza oyo Nambooze bw'abeera wala nnyo ne Lukwago mukyala we butajja kusobola kumukubiriza kujja mu kooti nga bye state byataddewo era omulamuzi omusajja n'amuzaayo eri buzira naye ng'olaba ddala Lume Bayiga ne Nambooze tebasobola kweyimirira Lukwago bakisobola ne kati abalamuzi kyova olaba nti abaana omuntu ayinza okufa abaana ne bazina wano tetukyalina kooti mu Uganda tetukyalina kitongole kiramuzi mu Uganda tetukyalina poliisi kati ebyo byonna ebyo bikyayisa gavumenti n'abaana kati yo State Attorney nga yafudde nange mubazina mbaamu okuba embuuto olaba oganye okusaasira munnamateeka munno wano ekitugatta mu nsi mulimu kabe kasinge nga baali basomeddeko ne mukasi emu bawozako mu kooti zezimu bamanyi ganyo ne personal level omusango guzze maaso go nga gwa munnamateeka munno nodda mu folofoto kati bonna ogwa ku munnamawulire bonna ogwa ku musomesa golami oganye okuwa Lukwago bwe mwasoma awo nawe waliwo obuzibu obuli awo era saabalamuzi w'eggwanga Dr. Flavian Nzeyija awo kwatawo nnyo waliwo ekirumira so Isima ebya exile nga bwe bito biri abantu bali mu kuggwera buli afuna kagaapu adduka era waliwo nalabyeko ne Gasumba ayina we yabadde n'agamba nti Dr. Besigye ne Lukwago balwawo okudduka nti nabo baali balina okudduka era mbu ne bafuna kagaapu konna be basooka ku nnyonyi bwe kiri ekyo kituufu lwaki mudduka buddu simwogere ne gavumenti yetereeze mukanye eno gavumenti ekyalina kyesobola kutereeza tekyalina kimu kyesobola kukola tekyalina kyesobola kutereeza yo yagubaaguba Okay, tuli mu mbeera za kukungubaga Alex Mukulu mubadde manyiganye mbadde simumanyi mbadde ndaba mulabe naye abadde tammanyi waliwo abyamizannyo wagendanga mu mizannyo tewalabako ku mizannyo gye nagirabako era nga gimpoomera nnyo waliwo theatre nnyo ng'era nalabako ne ku muzannyo gwe bali baguyita 30 years of banana olidde nagulabako abadde tammanyi n'embeera gye yafiiriddemu abantu bagicomplaininzeeko kyabadde musajja wa lugezigezi nnyo abadde yeegobako abantu bonna tagala abantu wuwe Alex Mukulu si yasoose ate abantu abayonjoyonjo babikola nze nalina jjajja nga azaala taata wange baali bamuyita Hasani Matovu Muyonjo naye kyamutumya Muyonjo si linnya lya Ngabi Muyonjo si linnya lya Ngabi Muyonjo jjajja nga bw'ovaawo bw'oti ng'ayerawo ng'asiimuulawo kyekyamutumya jjajja Muyonjo nga buli wovaawo ng'alongoosaawo kuba mulembe guno womala okuvaawo ng'ayiwawo sanitizer era bwe yakolanga kyekyamutumya jjajja Muyonjo era ffe mu Ngabi Muyonjo tetulituuma so Mukulu abadde muyonjo nnyo abayonjo babikola nnyo ne jjajja nga yabikolanga nga tayagala bantu
ng'era bwe mujja abaaniriza bulungi ne tayagala ebyo byakusula mujja muleekaanira mujja kuddugaliza ewaka naye nga yazaala taata wange mujja kuddugaliza ewaka ng'era abasanyukira nnyo yalina amadiira 3 alina eri abagenyi alina eriri lyokka alina n'eryammwe eryolukale yalina amadiira 3 alina eriri lyekka alina eri abagenyi be erina n'eryammwe. So Muyonja abaddemu eyo category yani Alex Mukulu abantu gye bali ne weegobako abantu bonna. Alex Mukulu teyeegobako bantu nti abadde wa mululu kikula kya muntu naddala abantu bwayitirira obuyonjo abatayagala bantu buli gwalaba alaba ajja muddugaza. Yasobola tokolagana n'abantu ab'omu mizannyo ababeera batulukuka entuuyo abawunya abakola biki anti abo yakolagananga nabo nga tasula nabo ffe ne jjajja Muyonja ewaffe twajjanga naye nga yazaala taata wange naye nga atwagala naye ng'olumala bane mutuusa okugenda nti yabawa n'obudde awakoya abantu ekikula ky'abantu gye kiri ekyo naga nti munsiibule mugende yawuzanga mutambule ng'obudde bukyali kumba abeegobako. So embeera ya Alex Mukulu eno abantu abagibwangaaliramu bamaliriza bubi kuba kati ku linnya lya Alex Mukulu lyabadde akoze okubeera nga tyasozi na kufuna bujjanjabi obutuufu obumujjamu n'afiira ekiruddu. Ekyo nkiwakanya nnyo. Kiruddu wadde buli agenda yaafa ndityako ekyo kuba nze kiruddu nditya buli agenda yaafa ne waliyo n'abawonerayo ekyo kituufu. Ate abantu baleke kujerega malwaliro gaffe nti amalwaliro ga layisi. Alex Mukulu sente size ezamubuze. Alex Mukulu sengera obulwadde bwabadde bweyongedde yabadde asobola okwetwala ebweru. Era nalabyeko Gashumba naye nga Gashumba oba Gashumba ayagala kusibira waka. Gashumba naye aganye okukola abamugazi nnyo ng'asirise bw'ayogera tebitegerekeka. Fulanga Gashumba yayogedde Alex Mukulu yannumye nze naali mujjanjabi obulwazi olya ng'ojjanjaba Gashumba talina sente zaalya tasobola namunafuya nnyo naye tasobola kujjanjaba Alex Mukulu tasobola abantu bavenga mu kamera. Gashumba talina busobozi bujjanjaba muntu tabusobola obujjanjaba omuntu abusobola naye si Alex Mukulu. Alex Mukulu abadde munene. Alex Mukulu tabadde mwavu. Gwe Alex Mukulu we yagula nze nabeera Emmengo olwava ekibibi bandetera Mmengo. Alex Mukulu wawamazeewo emyaka 4 wali ne wagulika wabeerekawo gwe nawe ekyapa kyawo nga neighbor we Kabaka side ne side oli mu lubiri. Ani atakyagala kintu ekyo. Franka Gashumba bawoza asula mu nyonyo semanya asula buziga naye apangisa. Nedda sinzo basi kituufu. Kale ne bwaba tapangisa naye gwogamba Emmengo yali tayagalayo. Wavubukidde okufuna ssente Emmengo abadde aweddemu ebifo. Ani akulimba. Nze Alex Mukulu nalaba nti asula awo nga banjije Butambala bandeese Emmengo. Kwanze nga nve Butambala natuukira Mmengo bwe nve Emmengo ne bandeeta ku Buluruumu. Wansi wali mu tawuni kukida mu Kisenyi ku Buluruumu ku Namirembe Road. Era nze ebifo byensinza okuwangalira mu Kampala Mmengo na Buluruumu na Lubaga Road. Awo mwe bakutegemoza dda abaana. Kati Gashumba agamba nti ye ku kyatuuseewo tagaana kuziika Alex Mukulu kubanga mbw'alabanga amuliddemu olukwe talina kyasobola nakukola. Alex Mukulu zaabadde entuuko ze. Alex Mukulu zaabadde entuuko ze. Nze musanga ekiruddu yeyegadde ekyo kyogera teriyo ba professional ate nga no bakulifalinga agende emulago anti olumu bigaana n'ekiruddu wadde nze nditya waliwo abawonyedde ekiruddu. Lwaki olitya? Anti nze nina omukono oba mubi n'akafiisaayo abantu nga 8 buli agenda tawona nekiruddu
ninga n'abawonye gye bali naye ebintu ebimu ekidu tebikola mbune zino ze theatre ezo simanyi biki ebyo simanyi n'amagwanika omubeera emirambo simanyi firigi zafa dda biki babyogera ndudde ogendayo ne Franka Gashumba bavenga mu kamera abantu bano bayiza amaalo oyidde alina gwe yagobayo naga nti muze baje tebamanyi wasula kamera zonoonye nnyo abantu ba wano era nze obwedda mbalaba mu kamera nenga kati ono omusiru olidde obwedda abamu mbayitana basiru beereere oba abamu tebamanyako nti yali mulwadde omuntu gw'oyagala omunyoonya mulekenga kunyoonya abantu nga bamaze kufa omuntu gw'oyagala omunyoonya nze Kimbowa sobola kumalako wiiki nga sikunyonyezza naye tosobola kumalako wiiki nga sikunyonyezza nze Kimbowa ne bemba njagala kyamisana asooka kubira ggwe omuntu gw'oyagala omunyoonya naye abantu bajjenga amaalo mu kamera ng'omuntu afudde buli omu nze abadde mukwano gwange nze yantendeka ne baataatendekako bakola zisipiiki kwenayegira kino nina obwedda bendaba nti yantendeka nga Alex tamutendekangako ndabyeyo abantu bana nga booza yantendeka emizannyo naye nga Alex tamutendekangako ne bwe naboogera bajjaga ngisima yakyawa abantu abo nze ndabyeyo abantu aba Senkubuga gambu yemuyingiza media ani Senkubuga siasa nti yayingiza guni mbu Alex yayingiza Senkubuge ne Alex ani mukulu Alex mukulu Senkubuge ne mukulu Alex mukulu abadde n'emyaka 74 74 ate abo abagambye 72 oba 72 ali awo kati Senkubuga tatuukayo eyo Senkubuga alina mmeka Alex alinga mu 6 Senkubuga ali mu 7 Senkubuge mukulu Senkubuga ali mu 7 nga mwena Senkubuge ate ng'oli yamutwala mu media abantu baagala nnyo abafu zegenda bya abantu bana nga bagamba nti Alex yabatendeka ningamba manyi nnyo Alex tabatendekangako ng'obamanyi omanyi life yabwe ng'egye batwatambula nengabe nga bakutta akazinda nanganye ensi etambuliranga ku bulimba paka ddi abantu baganya abafuuba simanyi kumanya nze ndabye abantu aba bana nga bakutta akazindaalo nti nze Alex yantendeka Alex nga tamutendekanga nako era nga negyali mu sanduuke bwoli bwayogera nti Alex yantendeka ng'abula kusamba sanduuke agalwaki mumpayi bulwadde babuuza nti naye mugamba nti abadde muzannyi emyaka 5 emizannyo gye giriwa yazannya dda oba negino emyaka egisembye abadde azannya gino emyaka egisembye abadde atendeka butendesi naye nze ate nange emizannyo gye mmanyiiko 30 years of banana gireka jadda si jadda gwe kyoganze ndi wadda nnyo toyeza emyaka 7 ani gwomanyiira ono ojja gwokuza abantu zibatoweza emyaka 7 nalabako 30 years of banana nendabako ne bazzukulu ba Kabangala gyokka gye mmanyiyo ebiri gyokka gino emyaka esembyeyo abadde nga akyazibwa ku mativi kusala mpaka biki nga bwe bityo naye ndooza ali takyali fule mu theatre naye nga bwobudde abantu ababudde bamwogerako neneeyisaye nga babadde abikola ku mativi nebiki biki abadde muntu akolaganika naye embeera ze embeera ze ozisobola ozisobola asoboka omuntu yenna Kimbowa oyiga muyige analabe Ben Kibuka agamba nti musajja yakoze kigambo nti adde omusajja olugezigezi olugezigezi kiva mu bugambo buyonjo abantu bonna batera okuba n'olugezigezi b'abayonjo tayagala mukwatira ku kintu kye tayagala mwonoonera wantu we olugezigezi olumu luva mu kusoma olumu mu buyonjo olugezigezi lutambula na kusoma na luyonjoyonjo era bw'olaba omuntu olugezigezi aba muyonjo oba aba yasoma nowangaala wekka buli lunaku omusajja omukulu tekigaana onawe otuukira abantu nebakulu nange nakiwangalako nakaddako mugundi muleefuyo kuba n'abantu nange nakiwangalako nenga abantu bananga nti ndya bisiyaga bantu bebakinkoza nenza mu laifu y'abantu nange nakiwangalako akabanga nga neeberera bwomu
otuuka abantu ne bakunyiwa ng'owulira obikooye ng'oyagala obeereko wekka nze mbadde ndowooza nti ate ekyo kiba kibi ku bantu kati nga ba Alex abo oli musajja mukulu kuba Alex nze wakaawe mbadde mulaba abadde akozesa nnyo baba bayita bashamba boy ayagala nnyo abo okusinga abantu be bazaala baba bashamba boy nisirabangawo ku mukazi kazo bayawukana dda yebeerera mu Amerika sirabangawo ku mukazi ate bw'abadde takola nga yavaayo n'asalasala ebimuli bye n'omulaba ng'asalasala ebimuli n'addayo mbw'abadde ayina omuze yagamba mbuye tatambula misana mbwe emisana abasirusiru bonna we batambulira mbuye bweziwera ssaawa emu eyakawungeezi olwo ng'agenda gy'abadde alina okugenda weyandibadde alina okugenda ku ssaawa mukaaga emisana agendawo kwemu ogw'ekiro ekyo kibadde kituufu bwekuba mbu bakolera waka nga ajja kusoma ebitabo kutandika ssaawa emu ey'ekiro paka 12 ku makya ekyo kibadde kituufu bwe buukya awulira bodaboda nsanso okuba eŋŋombe takisi ziyitawo ng'ayingira obuliri ekyo kibadde naye kati kibeera kyabadde yeetuumako yabadde yakimanyi nekyo kibadde kituufu abadde akikola wanze nawangalira nnyo emmengo muhamu kasa zooni ngimanyi bulungi muhamu kasa zooni wano ng'ewali Dr. Senjobe ng'ewali Bivo gali nawangalirawo nnyo era nze ebbanga lyonna mbadde muntu w'emmengo naye ate kati okugamba mbu nno tojja kukola ki totambula misana abatambula emisana basiru kiba kitegeza ku mpaka babadde bamutya nnyo weweerawe nedda abantu kati nze na system nze okujjako mu kibuga nga nkimiyo ssente ngenda kutikkula nze okimanyi mala n'emyezi 3 nga sirinyeeko mu Kampala mu tawuni awo nange saagala bireekaana nabiki nakumpi saayisa ebyo nze mala n'emyezi 6 nze lumu nayitako bakiyita Ganda nasanga basenzeewo Ganda nasere Ganda nedda simanya Gwanda nasanga basenzeewo ngenda okudda kye nasanga nga basenzeewo ng'abantu batimbye obudoli bali mu maduuka batunda nze nyiza n'okumala omwaka nga sigenzeko mu Kampala ate ng'obeera muno mu kibuga ate wano kibuga nze kibuga gweokimanyi nze ne beba mmotoka sigiyingiza Kampala kati okomawa nze emmotoka bwe mba ngenze nayo ngikomya wa Bakoli wali n'entambula oba otya buti kibuga yiye ekibuga nawe mwensomedde mwenkulidde nze ntyabo faasi abantu bakuleekaanira abantu bakola biki nze naye ndiwa okugenda mu kibuga otya okwenyigiriza owensawo okujjako nga ngenze kutikkula era bonnemozi nti waliwo abalina akajanja n'omugaa nti era ku simu nagaa nti nkwagala ng'omuntu jangozi okutikkula ngenda awo totekawo lunkulu mu kutikkula sitekawo lunkulu yakutwalako wansi eyo mu tawuni otikkule alwenja okutwalako nga ku shauri yake awo sitekawo lunkulu wali omuzeeyi wange omuyita Uncle Tex wa Tex Ben Nansana nze ekibuga kimpoomera nnyo ekiro naddala okuva ku saa 6 kimpoomera nnyo olidde naawe otambula kiro ng'olinganga Alex mukulu nze njagala nnyo okutambula ekiro ate nze lwaki njagala nnyo okutambula ekiro navuga nnyo special z'ekiro kuba nazivuga nkyasoma ate ne mmala okusoma nenzivuga nga sirina pameti watandika ovuga emotoka ng'okyasoma eza sente eza bizinensi muvuga special nze nakera emmotoka gwe lwaki bulijjo mbaga nti gwe tonvuga gwe obadde ogamba ijjawa walinga osomerawa Kololo High ng'ate bwavuga emmotoka banna ng'obadde musajja meketi nze tomanyizo ffe twasomera tuba twakamala P7 gavumenti neyisa etteeka oba abaana baali bangi nga senior 1 senior 2 ne senior 5 musoma afternoon kati gwe ng'okeera ku makya nasomanga lwaggulo nga tutuuka saa 8 ne muvaamu 12 kitundu ogana n'okola
olumu nagendanga n'emmotoka yange nga ffe tusoma afternoon nga bagikkiriza ate nga bagigaana batya waliwo teeka erigaana ng'omwana yazanya emmotoka ye n'opaakinga emmotoka lwakuba teyali yange yali ya muganda wange awo naye sinagula yange nakosanga ya muganda wange n'ez'abantu abalala kale nobyebyo ebiri eyo amuzeeyi yafudde ogenda kutwalako ku national theatre bamukungu bage naye nze kintamya abantu mulekeyo okwesooka abafu n'okwewayiriza nina abantu bana be nalabye nga baga nti Alex mukulu we yantendeka nga tabatendekangako ng'ate gwe okimanyi bulungi oze ng'obalaba nze mbalaba nga tebaliiko nga tagendangako wadde bagiyita lihaso okugezesebwa owa Alex mukulu era nabalabye ne mbatunuulira ng'olabye nga balimba bwe mubanga temulina byakwogera mugambe kimu nti Mungu saasira omugenzi ono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un otuule leka kujja mu kamera kwesoma nga obadde omumanyi nnyo bw'obadde omumanyi nnyo buli abadde avaayo abadde mukwano gwange yanjigize tubikooye ebintu ebyo gwe bakuwa akazindaalo ga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuula Uncle Gashu yagambye ne ku national theatre atagenda kugenda nje bagenda zikatajja zika naye oluvannyuma nga amaze zikajja genda yo asooka afunire muwala wo omusajja muwala we azungazunga nnyo mu basajja asooka afunye muwala we nakoze atutwalamuko ka speed ku mitimbago bye yawoza nti emakiri teriyo Land Rover balina ebitundu byatagendamu kati naawe ogambye toyingira mu ttawuni sikitegeeza n'omwana naye yali mutuufu mweyaga tagenda makiri anti nze kintiisa mu ttawuni nze ate njeregeddemu abantu nze kintiisa mu ttawuni bireekaana nabatembeeyi bangi na jaamu nzegemi nyinza n'okumala omwaka mulamba nga naye walayo n'ogenda obulayo wonna ŋŋenda nze njagala nnyo ebbalibbali njagala nnyo ebbalibbali era nze ne bwoba ompitidde ssente n'oŋŋamba tusinkane Nansana kinkoomera nnyo tusinkane Ganda awojja enzija tusinkane Ekigoma eno wakojjange ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu tusinkane Ebbira wampoomera nnyo okusinga okunga tusinkane mu ttawuni era nze kati mu ttawuni oba okunda bane abantu tebeerabira my sister Nalulungi w'ensi omufumbi w'ensi Nalulungi mu kuyimba buli kimu kyonna Katonda yakiwa Irene Namatovu bannange tuli mu Serena ate yakoze atya Namatovu tuli mu Serena ategese ow'engabi ne gesiti yazimpadde dda Namatovu Irene mukyala wa Geoffrey Lutaaya gesiti nzirina bambi ategese ku Serena nga 21 bano omwana w'empisa omwana omulungi my sister muka honorable omwana omulungi omwana omufumbo omukyala atanobangako omukyala omugumiikiriza omukyala taba na nnyombo mu bantu atalina mpalana mu bantu bane mugise kajanja nga kemwalyeso watingisa nga woli otama ate nga woli otama nedda oli my sister oli my sister nige kiwanisemo oli my sister oli my sister zanyiza mwagalako kimu kyokka kuba nti yatufumbira ffe ab'eŋŋonge toma nti Lutaaya wa ŋŋonge ate nze kiyimba kati yaba mukyala waffe maama bane mujje mu bungi omwana w'engabi Nalulungi omwana atayomba na muntu atalina ntalo neomu omwana ayimba ennyimba ze omwana buli kirungi kyonna Katonda kiwa Irene Namatovu si bulungi tomuwanye nnyo si mahaiti si mafiga si buli kirungi kyonna Katonda kiwa Irene Namatovu tomuwanye nnyo Irene kyekyo bane Irene kyekyo Irene kyekyo bane nga 21 mu Serena gye tuli ennyimba zonna agenda kuziyimba zonna okuba lwe yatandikirako naye nno bwino we nina bwino we omulungi nabwino ge kyobomanya naye Irene taba na bwino mubi ate talina mujja we ekyo kikulu nnyo Irene talina mujja we ku nsi
Talina mujja we? Ngo kiwanise nnyo. Kale mugende ye Irene tuba ategese ogambe sayina nga 20 ennyimba ze ziri zonna tulofumbe kibi kisimanyi ojagana kujagana lwakola nnyo lwakola nnyo akati mu biseera bya action kati bakyalo kuba nnyo mu kwanjula so ennyimba zonna ajja kubanga azikola ki azibayimbira owai wandideko sente n'otangamba ssebo ezaki sente za Idi wa Kampala Sharifa Buzeki ate kiki naye kale wetekedde tuli wange ate lwaki kubanga gw'oli mu KCC akasente wakategeddeko lwaki tewanvubiddemu naye naye sika kyensise kalwanga sinakamanyako tomanyi nti nno Kasuku bwe yavaayo n'agamba ku Buzeki oyo nti oba emirimu gimulemye abikulire oluvannyuma lw'ebinnya ebyali n'ekinya kyeyayogerako n'ebintu ebyali bitambula bulungi mu kibuga Buzeki ne ttiimu ye ne batandika okuyita ababloggers bano nga babawe sente waliwo omwana abadde ng'agenda aweereze sente engamba isima wange bamuzikiza dda saakimanyako saabitegeddeko Buzeki tamanyi naye nayo Dr. Sarah ono muwanvu wa LF yamanyi nnyo ne Buzeki tamanyi omanyi siringa nga full figure ye buli muntu amumanyi nabadde mu State House nabadde muki oyo nze namufunira omulimu oyo nze namupakira oyo nze namuwola nze siringa nga full figure Buzeki tamanyi omuntu amumanyi face ku face ne bwansanga nanzijayo bamuyita Dr. Sarah Zalwango akulira ebya health kati nno ogwo omulimu gwabaddeyo mu KCC era babadde bagabe sente abantu basirike baleme byongerayo nja kumakubuuza Dr. Sarah baleme byongerayo abaana bazifunye sente bane temubyongerayo nja kumakubuuza Dr. Sarah naye nange neŋŋamba oyo Sharifa Buzeki nga tubaye tumukubira omudumu wano ate sente baziyiseeyo ne baziwa baleme kuba Kasuku yayogeddeko ate nga ne Kasuku kyeyogedde kituufu kitongole bisaana bikweterezaamu naye nga kyekiri eyo oba tokimanyi mukasise nalina omukwano gwange yali director wa bya education bamuyitanga Nasari omulabako nali simumanyi yali wa education oba yaddawa bannange yali wa kuntebe road eyo naye nga mukazi yalinga mweru bati kambalagafu nenzo wano kanebalizeewo Dr. Sarah yaleeta yakulira ambiance yawe ya KCC eyo gye mulaba kati etambula ennyo fokasinze nnyo ku byobuyonjo n'ogoba abatembeeyi ku makubo naye ekyo ekyabatembeeyi naye balema ate kati kutudongowaza kyava oli omusajja Ssebaggala yali teyasoma naye ng'abasinga okutegeera abo abali awo abalina amadegree abatembeeyi kituufu babagoba naye baatesa ku kyokubawaayo olunaku bajje bakole obanga ku Sande kyakomawa ekyo nja kibuuza Dr. Sarah bateesa okubawaayo olunaku mu kibuga bayiwuka ebintu bye batunde kyali kikola ne Jennifer yali akikozeeko nja kibuuza Dr. Sarah kimubuuze ne Dr. Sarah tukwebaza ekibuga kati kiri yadde omwebaza nze simwebaza ojja mwebaza naawe nze simulaba Dr. Sarah tukwebaza talina simu yange sigimuwanga ogunsinze Dr. Sarah tukwebaza Dr. Sarah tukwebaza obuyonjo ambiance team abantu bayiga okutegeka kasasiro atavunda n'avunda ne bwa plastic awo wonna Dr. Sarah akulira ebyobuyonjo mu Kampala tusiima nnyo tukwebaza nnyo era tuli mabegawo era tujja kukuwagira kale oye Dr. Sarah Zalwango yoyo omukyala omuwanvu asala akaviiri bwekatikana kabanyankole ate Zalwango asala akaviiri kabanyankole muganda mukyala muganda mumbejja kale mu mbeera yemumo nange kati era oba osazeewo okutumira si kutumira mbadde neebaza bwebaza naye nka neebazako ku meeya waffe wa Kibuga Mukono meeya Robert Kabanda ne deputy meeya Phoebe Faith babirye ne waŋŋamba deputy meeya ntyanjagala namuwa essimu yo teyakubira tankubirangako kisoboka wallahi lillahi tallahi muteeke wano ku lukoma mbuulire muteekeko tankubirangako
kati manyi yakubira era bulijjo essimu buli evuga nga manyi naalabako deputy mayor Mukono sigirabangako essimu eri muli mbadde ngina mukubira togimanyi mutwe nze yakabanda nga ngimanyi mutwe ya meya wepe Mukono tosobola kubanga manyi essimu yakabanda 772 eyakabanda 772 ana mukaaga 18 kyenda ng'oyina mu maaso kituufu yeeno yeyo gyoyogedde ana mukaaga 18 kyenda nalina ng'omutwe ne bennasomanga nabo banjulira kizo kitya kale nga simukubirangako nagirabako mulundi gumu n'ogikwata bwoti meya omusajja ono Isima Lubega nchalenjinza asomye enamba yo wano ng'agijja mu mutwe ate nga talina wagikopye naye nga tukutumiddeko nnyo meya affe wakibuga Mukono meya Kabanda tune tumutegekera nga ffe bannamukono mmanyiwo mumuleeta ffe ba concerned citizens nja kubeera nammwe olinaffe naye ajja kumala kunyoonya ogenda kutambula naffe tumuteeka tumutwala tutegekera abantu babiri twagala Phoebe Faith babiri tumuteeka awo meya wa Gendova ate meya tumutwale wali kati meya kyetwagala season ejja twagala gina emyaka 5 ginaddako twagala nnyo abeere nnyo Kampala eno olwo Kampala twagala omusindika olwo ekizimbe twagala omuteeka mu Kampala ng'abeera wano ekizimbe ekyo kibaako omuntu akikulira namumyuka we wetwagala omuteeka mu kibuga mu Kampala kati era waffe nga jabuze kufuna birowoozo ebiki bye twetaaga nga bannamukono then abireete eno wetwagala omuteeka pulaani yaffe nga bannamukono ba concerned citizen of Mukono so meya tukutumiddeko nnyo ne deputy wo mukyala Phoebe kansubire nti muli bulungi amakya g'olunaku olwaliro anti dream restaurant kutumiddeko nnyo anti namubiro Aliet n'abakyala owa Katale zone wali ewandegeya twawadde mukolo makuna netagaba kumme ofa za mmere ate ogendayo nti alagikusanze eno takola delivery agikola naye nti omukubidde ate anamanya nti ojagala tayiiya leka naawe omuntu ayiiya akuyeyize tisimalaakatanamakuyeyamusana gwamanyi emmere enjiize bwewooma kaderiva nekatuukake akoluwombo lw'enkoko asaagala nkoko banenze enkoko bayankola ki ogiridde nnyo enkoko yanyiwa kaderiva kenyama njagala nnyo ennyama mu binyeebwa ekyennyanja mu binyeebwa n'ennyama enjere yokka eplain naye baba dream bagaba ennyama akasowaani oyinza ogamba mujjuddemu mutwe gwamu akasowaani kajjula banenze enkoko bayanko naye enkoko nazirunda nnyo tomanyi gavumenti yazimpaako gwe gavumenti ogifunyemu walundako teguguza gavumenti omaki ovudde nkulaba ng'olimu kalayini ka gavumenti nedda sekalimu leka kunkyayisa bantu kali nalunda nnyo enkoko nga zaani gavumenti yazimpa yazikuwa ngaani nga munnauganda ng'ogikoledde ki buli gwegaba ebinyagemukoledde abasinga olina kubako kyogikoledde nze nazirobinga bulobinzi ate nali mmanyi nti balimba nze nakatwala ebintu bya gavumenti bya mirundi 3 nga mmanyi nti balimba enkoko ezo nazivumirira nga mmanyi teziriiyo ne bazimpa naye oba teziriiyo zino tuzikuleetedde naye nvumirirako ku ssente za covid ze basindika ku ssimu eza nabbanja ezo ne zijja tegeeza gwe bintu osose nga kulwanagana nabo okubikuwa eyo oba navumirirako nakyekira ne bakimpa wagamba olwo neyakuleetako ku mmere ya idi n'enkoko ya idi oyo yali Miisa Kabanda n'embigoba mukwano gwo nnyo asaagala tabeerangako mukwano gwange kale naye nga mu mbeera eyo mbadde ntumira Dream Restaurant Wandege yawo bande mugere muliyo kyemisana ekyenkya ne baweereze ku mmere bakubire ku ssimu bakole ka delivery oba tosobodde kutuukawo wali ku restaurant basobole okukolera ka delivery namba z'essimu kwe ziryawo bakubire essimu ebintu bisobole okubanga biterera bintu abadde awo baatugabudde bulungi nnyo bagabudde Wandege yonna n'abakyala namubiru yabadde yeebaza abantu babamulonda mu area eyo ate ne kyamaani waawo eWandege so mwebale nnyo mwebale ddala omulimu gwe mwakoze mu bannakitundu ekyewandege yawo ekintu kyatambudde kyabadde masanaale gabadde ntumirako ne ku gundi wadde wa movement ne mukwano gwange ajja ki gundi Madina Nsereko
tumire gwe tegeza tukwagala naye agwe mutumire Madina oli yakola ki Madina oli mukwano gwange siri wa busiraamu Madina nsereko nkutumidde nnyo alina abaana be yatutte ebweru abatwale bambi tutikwe ng'ozisaamu nnaku anti gwe mutumire ajja ti Madina nsereko nze simumanyi bambi webale nnyo abaana be watutte ebweru bwafunidde emirimu alina n'abaana be yayambye ajja ti Madina ogamba ono akempe south anti nze mbadde simumanyi tomumanyi Madina Sereko simumanyi nejja simumanyiyo nawulirako gwe bayitanga Madina Sereko eyawangulwa MP bwogamba MP wakempe south omumanyi oyo ajja ti Madina sente zaani aziryako ani alya ku sente zo ajja ti Madina Nsereko okasalamu naye kamuweereza kuba kati simumanyi bulungi nze busiraamu bwe butugatta busiraamu busiraamu ajja ti Madina naye nga bambi yatutte abaana b'ekawempe yatutte abaana nga 3 bambi oyabeeramu abamunonyeza akalulu abamunyonyeza akalulu yebatutte kukola kyebweru kukuba kyeyo kuba kyeyo awe yabeera mulungi oyo muntu azza okusinga kuba n'abatuukayo ne basirika ne bafuko ne basika yatutte abaana nga 3 yebala nnyo Honorable Ajja ti Madina Nsereko olw'omutima omulungi ogwo naye lwakuba ono munyonyeeko Ajja ti Madina mbadde sikumanyi takumanyi takuwuliranga nako tomuwuliranga nako namwerabira nali mumanyi namwerabira amukubira ekikopo ng'oli omukazi amuli bulala oli Misa Kabanda naye ate saddamu kumulaba Madina nyonyaako ku Kimbowa Madina affe tukuba ekikopo nga muli eyo waggulu mu Parliament Madina nyonyaako ku Kimbowa kale agamba atya director wa St. Charles Lwanga yali atuyise yali atuyita director n'otubulako ate nyini yatuyita ate n'atabeerawo n'otobeerawo ate bwe tukubira essimu tokuwaata kyekyatiri kyekiki ekyo director mune gwe watuyita n'otuga ekyemisana nti kyonna kyalya twasiiba njala ate tewaliiwo ate tewaliiwo ate nekkubira n'essimu n'ogizira director St. Charles Lwanga weetereeze ne bambi tusaba abaana mujje mu bungi twagala abaana mu St. Charles Lwanga twagala abaana buli ngeri yonna yonna tuyigiriza abaana buli kimu kyonna 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 abaana tubalimisa abaana be beerimira kasooli waabwe abaana be bakongola kasooli waabwe abantu bayigiriza buli kimu kyonna 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 n'olwekyo mujje mu bungi mwakomyewo ne ssentebe wa NRM Masaka Mwami Rogers Bulegeya Bulegeya nkwagala naye abeera bize tabeera bize Bulegeya Bulegeya nkwagala Rogers Bulegeya ssentebe Bulegeya tonyiiza Bulegeya tonyiiza Bulegeya nkwagala Bulegeya nkwagala Bulegeya nkwagala ne tonyiiza chairman wa NRM Masaka Masaka Mwami Bulegeya Rogers Mwami Bulegeya omwagala okufa mwagala ate ennaku ayina ekyala lyatambula nayo litiba butibiriti limama Masaka libayita mama Masaka liwala lya Ajati Boulevard e Masaka ewa hoteri andi kubagala okwasa awo atenze ku busiraamu ntabuka ku busiraamu ntabuka awotekedda n'amaanyi maama ku busiraamu eriwala balita Saala Kiyimba ye Saala Kiyimba bwe batambula ne Bulegeya biti bali butibiriti balita mama Masaka Bulegeya era chairman tulabire ku mama Masaka oyo Bulegeya ne Bulegeya tunyonyeeko chairman Bulegeya tunyonyeeko omukwano gwe tulina gy'oli guleme kufa togge tunyonyeeko ne mama Masaka tunoonyeeko mama Masaka oyo eriwali eritiba litibitambula ne Bulegeya Saala Kiyimba tunoonyeeko tunoonyeeko mama Masaka anti by election saawa yonna waliwo eyewengamya ku bannamasaka atawangula kati ate saawa nawayinza okuba by election awo kati NRM eteeka kuleeta oyo omukyala eya Bulegeya enamba ya Bulegeya teri 776 ogimanyi nayo omutwe 776 esigimanyi mu mutwe 776 atano musa girekato gimalayo abantu kale yogere zisiga digiti esembayo lemejjogera ojja musumbwa abantu bajja musumbwa ate walina kuba w'abantu 776 atano musanvu 94 14 nengo ina mento waka kituufu nze kyemmanyi esembayo 14 776 gyeyogedde atano musanvu yeyo gyogedde namba ya 94
14 Bulegeya chairman yiyo gyeyogedde chairman tukutumidde naye omuntu bwakuweerezanga ayiddamu addamu message nze yaziddamu yali busy babeera busy abasajja teri naawe baba busy nedda naawe teri kyabuvunaanyizibwa nga tonnaba kwebaka oli ne bw'aba akuvumye buvumi ddamu message ye naye kyeŋŋamba wakolagagyeko naye n'olaba nti takuwadde budde naye tumutumidde tukutumidde Bulegeya tukutumidde akaffecce ne maama Masaka oyo mutulabire maama Masaka oyo ngenda kunoonya ku namba ya maama Masaka bagimpeeko maama Masaka nze ku busiraamu ntabuka maama Masaka ye Sara Kiyimba maama Masaka bagimpeeko ngenda kugifuna ne abasajja bange Masaka awo n'abafutu soja bange awo bajja kugimpa kale Beef Organic wali emengo ewa Dr. Senjobe agamba nti genda awasobola okuba nga ati akujjanjaba olina ebizibuzibu olina ebikusoomooza mu lubuto omwo olina skin disease ku lususu weebaka tuweebaka otulo tukubula otulo tujja okusaa 12 nga bukya ate buba bukya nga bina emirimu giddamu okutojera kale kwegamba oyisibwa bubi nnyo weebaka owulira omugongo nga gukuluma omugongo gukuluma nnyo olubuto lukuluma nnyo oyinza okuba nga olinamu ebintu bitali birungi mu ndoomo Dr. Senjobe ajja kusobola okuba nga akujjanjaba asinzira ali emengo ku Beaver House oba ku Beaver Organic ate nga ye ajjanjabisa butonde wamu n'emmere baga nti Beaver Organic Natural Products emmere ddagala mukubire ku ssimu ezo osobola okuba nga ate okwatagana naye omubulire ekikusumbwa ajja kuba ate akujjanjaba mu mbeera esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa era esinga okubeera ennungi ate mwabagala bakola ku mikolo gyammwe munkubire ku 0704277363 oyagala kwanjula kukyala kuyingira graduation embaga mikolo gino egya NRM egya NUP egya FDC ezaki mwina bye mujaguza munkubire tujja kubanga tukwatagana bulungi nnyo oyagala gula byemmengo tomanyi babigula sene meka babigula wa ejja kubanga kukulemberamu ensonga nayo tugimalirize eggwere ddala bulungi nnyo nnyini ddala nga tukutte nga tukwataganize wamu naawe omugole omwami oba omugole omukyala bakatumwa ki juice decoration camera byonna nja kubanga nkuyamba kubikufunira mu mbeera bwetyo kale pozi awaledi bane awaledi agamba ki awaledi bane twatandise okuwandiika abaana banefe abaana tubakeera oyagala mwana w'okusomerawo omwaka gujja woofiisi yaffe nzigule bane mujja abaana tubakeera tumanye tunaategekera bameka tunaasomesa bameka Our Lady Infant and Nursery School Welwero Our Lady Infant and Nursery School Welwero Omumbejja Catherine Nambakire gyali twatandise okuwandiika abaana twagala abaana mu bungi ebizimbe twayongeddeko na buli kimu pozi waliwo n'omuwala asogola butunda y'omulimu gwe gwa kusogola butunda bamuyita Bella Juice ali wano ku Munaku asogola butunda oyagala bwa mukolo oyagala bwa pate oyagala bwa makaago oyagala bwa ku ssomero bamuyita Bella Juice ali ku 0708 0708 79 49 66 ali 0708 79 46 06 tasogodde butunda wewe tampisi kundi kale noza tujja tandikangana kubunywera wano ku sete abantu kakasete tukwogerako era olujja tujja boletako wano mu bulabe bwe buwooma tubunyweko nammwe muwoomerwe obutunda bwa Bella Juice ku Munaku bwakabinyo bannange nkulisizaayo omubaka wange omukyala owa parliament owa Mukono district munkulisizeeyo okuva e Zambia gy'abadde n'essimu yange yagenda Zambia ku nsonga y'akalulu aka president we Zambia
baali bamusindika basindika abaka ba parliament ya Uganda babiri Shida Doville Amanio yagaya ne James Kaberuka mpaka wekinkizeeyo babadde bagenza kulaba kalulu ako akayinde ekirema ngaddamu kawangule Zambia ne bakomyewo bane kulikayo honalebu ne Shida Amanio baka fo wa mukono ne mune namba yangu bona tajikuwanga yatunya abaka abasirika baka ali asirikide mpala nikatumulira na muulira kaidobozi la feria mukono liwulikika ekyo kikulu twafuna omuntu kati atwogerera ekyo kikulu nnyo tukutundeko nyona bamaniya kulika ennyonyi namba yange kulika agimanyi 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 nemune bowe namba zange tebakuba kulika nyona oboba gate mukubira kulika nona tusaka tumukuliseyo bisigadde ajja kubikolako manya bikolako kulika nyona amaniyo okuva mu ggwanga erya Zambia gye wabadde wagenze ku nsonga za kalulu yadde agenze nga electro observer agenze kwetegeeza nsonga za kalulu one bakawulya omuwuliza ani kawalya emuwuliza nnyo tabadde mune yakomyewo tewamugambira ku kizibu kyanina kyenali banenelabira nekimugambe onalaba emipiira gindi bubi netaga emipiira ena nenze nali musabye ebiri gyokka bwekiri ate nali ndowooza naje sente nyingi nali mugambira nyingi omupiira saizi 16 zinyambala 16 emitwalo 2 18 kitegedde banna onalebo kawalya nkusaba n'obuwombefu obw'ekika kyagulunze emipiira gyokka gye njagala emipiira busatu ku mitwalo 2 emipiira bubiri mitwalo 2 mitwalo 4 ate obwo obuntu kutono nnyo konalebo kawalya naye bayagadde ejambaza yonna naye nali musabye ebiri gyokka gya maaso gyemabega nja kugiija abagagga bange abalala onalebo kawalya mipiira naye tukutumiddeko nnyo kulika yonna gye wabadde abantu ba Lubaga bakwenyumirizaamu nnyo Lubaga North Lubaga North tukwenyumirizaamu nnyo webale nnyo webalire ddala naye gwali oli omubaka ali Lubaga South oyo omukyalo oyo omukatuliki oba sente zaani aziryako omukazi mukulu baŋŋamba mukodo oyo omukazi oyo Uginiya maama oba babawangula batya obululu abo nga tebateekamu ayo atusiibudde eyo Lubaga ya kisanja kimu kimu omanyi Uginiya alinga nawe oyo atusiibudde Lubaga South ya kisanja kimu kimu Uginiya omanyi alinga Namboozi era bane buli yetegeke onalebo Uginiya olowooza okubeera mu Kereziya Lubaga kikumala anti ye we Lubaga mu kyaki buli kabeera Lubaga abaayo okubeera Lubaga mu kyaki tekikumala ne tusiibule mu kyaki bafaaza balinga 3-4 abalonda Katolu Bwama yafuga kimu olidde Mukasalozi yasi kimu naawe tukuwadde kimu ate gundi Ken Lukyamzi oyo yabalemerako naye onaleba Uginiya Nassolo munnange omumbejja bamumbejja waliwo Uginiya bannaye okubeera Lubaga ku Kereziya tekijja kumala bafaaza tebalonda naye balonze tebaba bangi abalonda bali eno ku ground tandika okutya ku ssente lutwali tukusaasira ng'okyanoonya ne kata ku ssente onaleba Uginiya Nassolo nkutumiddeko nnyo beera bulungi bane gundi Zibeda Muyitale Asiina Muyitale Asiina nno nkwagala nnyo Asiina nkwagala nnyo ne Feibe Sebinene mu naye abo bakolako gwenza tebankolako njabba gamba ate no balungi tebana simu zange bawowera njaziba wa ssebu nange Zubeda Muyitale Asiina mwagala bano bulamu bwe bwagala Asiina nkumatira Asiina nkwagala sibamanyi njabba kulaga kale ne Zubeda tubatumidde nnyo Muyitale Asiina Muyitale ne Sebinene Feibe kale mukkirize tufundiikire wano olunaku olwaleero tujja kutandikira awo Mukama Katonda batukumire mbere buno nnyo mweraba